Sente Muchi. Zubairi Family ne Boss Pictures basaba okuluda firimu empya yebatumye Sente Muchi. Eno firimu mpitirivu Sente Muchi. Sente erina mugaso ki? Sente erina weekoma? Sente ekomawa? Sente bonofuna sente ojja kitegera sente enyuma odula. Leka gwe tukavula ensimbi. Maka tuneerabira ate okuddamu okulaba n'oyo omulenzi. Mwana bayinza bawangalawo kuleka abawala bokka kalina okuyiga okunjagala. Ate omutima bagupa. Olayinza bwe mba njagala lava enninya. Sente kyeremwa owenkata totawana kuzinga. Katino ku sente n'oluganda gw'olondako ki? Ku sente n'omukwano kiki ekisinga? Sente Muchi. Laba firimu eno Sente Muchi. Anti nnungi nnyo, enyuma nnyo, ejjudde omukwano, ebisesa bingi nnyo, ate ng'eyigiriza. Anti era nayo ya Bossa Sserunkuuma Zubairi. Sente Muchi ye firimu gy'otasaanidde kusubwa. Katino gigule oleme kwejjusa ezannyiddwa bakugu beerere nga Evelyn Lagu owawugumanga, Christine Sendi, Faizo Katumba Sendi, Sentogo askari wammwe, Priscilla Bazalwa n'abalala bangi era nga be bakuzanyira ne firimu nga Bizibu Family, Kyosiga, Ekiraamo. Kati ne leero bakomyewo mu firimu y'ekyasa Sente Muchi. Kugambye nayo ya Bossa Sserunkuuma Zubairi ate nga yafulumye dda Excel Videography amaka g'ebina Uganda erisangibwa mu Keke Trust na Mirembe Road.